Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Mamuna mbadde newe. Nze ndi musawo. Ani ono musawani. Musawo anti nedda gwe tomanyi. Sikutegedde anti gwani. Musawo Robert. Musawo Robert? Sikutegeera. Robert. Anti kye nkugamba. Enamba yo manyi ojja kubeera kwewuunya wajje nagijje. Enamba yange wagijjeewa? Ku kampuni gy'okolera ku mulimu gwo. Ku kampuni wajje nkolera gy'ogamba wagijje? Ku kampuni ki? Ey'ebizigo gy'okolera. Gye nagijje kaakati bagituwadde bakama abo nga tulina ebintu bye tulina okwebuuzaako. Balina pulojekiti gye batandiseewo eri abakozi. Nga pulojekiti eyo bagenda kutandika okujjanjaba ne bazadde b'abakozi. Kakati kyova olaba nkukubidde nga tulina bye tulina okukubuuza kubanga bagenda kutandika okujjanjaba bazadde bo. Bagenda kubanga bajjanjaba abazadde baffe abakozi abakola mu gundi mu kampuni. Kakati kyova olaba nti tukukubidde kiro tuzze tukubira bangi. Biki byetaagisa? Twagala kumanya. Kubanga abazadde bo bwe tumanya gye bali bwe balwala ambulance egendayo nebanona ne babalete no ku ddwaliro lyaffe. Kati nze nga supervisor tiyabingambye ebyo sibitegedde bulungi. Supervisor? Supervisor tiyabingambye. Supervisor nti bw'abanga tiyabigambye bino biri waggulu wa kutegeera kwe eri waggulu ku bakulu abasembayo be babimanyi. Ye ng'ayinza ate obutabimanyaako. Wali yagadde bazadde bo babajjanjabe? Kyagala waliwo omuntu atayagala kumujjanjabira bazadde era naffe abakozi kiba kituzaamu amaanyi. Kakati ffeno ku ddwaliro kati kyovula batukubidde kati sooka ombuulire. Bazadde bo babeera luddawa? Bazadde bange bali Mityana munnange. Bazadde leero nze simanyi na kumanya kubanga baayawukana bazunga buzuzi balinga Mizozi. Mama wange ali Jinja yali Mityana kati bano abajjanjaba batya abo abaayawukana. Maama wo w'ebusoga? Mama wange w'ebusoga ali Jinja. Ate taata? Taata ali Mityana. Taata wo yaani? Taata ye Posiyano Kasozi. Yali Mityana. Ate maama wo ye ali luddawa? Mama wange ali Jinja. Bamuyitaani? Mama wange ali Jinja bamuyita Rose Nabirye. Kakati naawo bali mu myaka ng'emeka batemera myaka ng'emeka? N'emyaka gyonna okugibuuza nze simanyi myaka gy'abazadde bange mu bulambulukuze sigimanyi ate nze mbazaala. Sigimanyi kubanga si nze mbazaala. Kati gwe toyinza kuteebereza nti maama wange oba taata wange bali myaka. Maama wo olowooza alinga mu emeka? Alinga mu 5 mu gumu bw'atyo. Ate taata? Taata akaddi alinga mu 7 iyo 7 etyo. Kitegeeza bakyali wamu? Abaayawukana kuko ne maama ali Jinja taata yali Mityana. Okay, kati gwe ate obeera wa? Kati nze mbeera Nsambya. Mu kigo ky'ababiikira? Ate nze ndi mubiikira. Nze neekolera gyange nze yazaala edda ababiikira be bazaala nze ndi mubiikira ndyoke mbeereyo mu kigo. Sebo? Wangi sebo. Yogerako naye wuuyo. Kisake. Wangi? Okimanyi Kisake mbwago gye wantwala siye wammwe. Ani ono? Okimanyi gye wantwala okukyala siye wammwe nonyononesa obuti nonindisa emikwano nonyononera ssente okimanyi gye wantwala siye wammwe. Gwani anti gwani? Nze Patrick. Nze nga sikumanyi. Patrick kyono. Gwe watwala Seguku. Nze sikumanyi. Kisake tomanyi Patrick. Nze sikutegeerera kuddala sikumanyi. Olimbwa nnyo.
Endobeso. Kopile FM chitabuli ky'omuziki ekisinga alifane mpunya awusanyiro balirabako nga waliwo ebyononeka ati onyiga ky'abakazi obuyaye obutabatuuza namubiru jajja kale musajja gye bamutwala ge maka amatuufu muba bamuyisaawo abuuza ono abeera Barnabas ambasada w'abalule nakasongola gyendi eba naye musajja munnange yalaba eba naye omuntu alabye n'obuyaye bw'abakazi kati wulira omusajja okwonoona olw'esente ebo ne bamutwala watali waabwe nkugambye nze mulugwe Emani Kijumba Kooti Mugombola e Rwanda bambi David gyatwala omusajja si ye waabwe si waabwe amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Karowa bambi takiika akimanyi nti tamwagala bya mukwano amwagala byaki byakumubba kubanga singa gye yamutwala yandiiseyo ku b'eŋŋanda ze nibabeerawo naye gwowuza ati nno bazadde bange bazunga nga miizo ze nawe wandizunze n'otwalayo omusajja kubanga amanyi gye babeera haja tiwuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule amanya apanywa ne Kabowa naye omwana muwala alabika bamwanjula bangi kubanga nayogedde erinnya tamumanyi nikola agitwala mu bifo ebyenjawulo mbadde ngamba omusajja bw'oba bakubba weweera olulala onoonyerezanga ani gwogenda okuwasa sigadde neya tinaponya Kabowa Sebufu Paulo ndiwudde tebwazibe eno omusajja bamuyisaawo dda